Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Semeirwa Kirenzi Kakongolo yakola ennumba n'ennwana nnyingi mu Bwakabaka obw'enjawulo. Mu nnumba zino mwe mwali olw'omwaka 1893 bwe yatuma omufuzi w'amatwale Kano Henry Colville okukola olulumba ku Bunyolo. Akageri gye yali ayagala okusanyusa abazungu bamuwa obuyambi yaduumira era n'akuŋŋaanya eggye ly'Abaganda nga bano baawerera ddala 1.5 olwo nno ne bawunzika eggye lya Kabalega mu kibuga ky'e Budongo. Waayita emyaka 2 gyokka mu 1895 Kakongolo yaddamu n'asindikibwa ku mirimu emitongole. Gino nno gyali gyaki? Yali aweereddwa eddimu ery'okukwata Kabalega eyali afunye obubudamu mu bitundu by'e Lango wadde nga yali yeewulira ekiwago luno nno lwamulema anti abalwanyi be yagenda nabo baatya okwaŋŋanga ekitundu engeri gye kyali ekipya ku maaso gaabwe. Newankubadde nga tebaatuuka gye baali balaga kino tekyabalobera kunyaga nte zino nno zaali ziwerera ddala 500 era nga kino ye n'eggye lye baakikolera mu nnaku wazindaba 3 zokka. Ente zino n'ebintu ebirala byonna ebyali biwambiddwa kyali kyasalwawo nti abalwanyi bano bazigabane wabula eyali katikkira ebiseera ebyo Apollo Kaggwa n'amugamba nti ente zaalina kuweebwa lukiiko lwa Buganda olukulu. Kakongolo kino yakigaana, abafuzi b'amatwale ne bamulemerako akulenga okwagala kwa Katikkiro bwe kwali naye ne yeerema. Ng'agaanye yaggyibwako obukulu bwe yalina era n'agamba nga bwe yali ow'okutandika Obwakabaka obubwe. Wadde nga yaggyibwako obukolo kyamuggulirawo enzigi empya era yasigala akyatwala mu maaso emirimu gye. Oluvannyuma lw'okuwangula Kabalega abafuzi b'amatwale baakwata ettundutundu lya Bunyolo ne baliwa Buganda nga muno mwe mulina amaserengeta g'omugga Kafo. Mu kino Kakongolo yateekebwawo ng'omukuumi omukulu okulaba nga Bunyolo tekola bulumbaganyi ku Buganda. Olunaku olw'enkya ate awo we tunaalukuviira tukwongereyo ku birala bye yakola. Samari Kisache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.